Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukimanyi nti Qur'ani ekitiibwa Allahu Jalla wa Ala yabeera nga agissa mu lulimi Oluwarabu era Allah n'abeera nga yeewera okuba nga agenda gikuuma. Era ekyo kyatuukiriza okuba nga ebiwandiike nga bwe byaliwo mu mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama bikyakuumiddwa. Nabwekityo ate ensoma erina kukuumibwa mu mateeka gafuga nsoma ya Qur'ani ge tuyita aga tajwiidi. Nabwekityo omulundi guno tuzze nga tugenda kubanga tutandika okusoma amateeka gano eno naye nga tutandikira ku buvo obw'ennyukuta zino ez'Oluwarabu ze tusomesa ekitabo kya Allahu Jalla wa Ala. Katujje tulabe nnyukuta ki gye tugenda okusoma leero insha Allah. Naam, olunaku olwaleero tugenda kulaba obuvo bw'ennyukuta eya baa'u. Baa'u entuufu esomebwa erina okusomebwa mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Baa'u eva ku mimwa gino eno nga olaba mu kifaananyi kyaffe kino. Emimwa gino ogigatta then n'ogita n'ogamba nti ba, bi, bu, abe, abe. Toyina kugiwumba ng'ogizza munda n'ogamba nti ba nedda, wabula just girina kubanga gyegasse then nomala n'ogita n'ogamba nti ba, abe, abe, ba, bi, bu, bw'otyo. Katulabe ku ka example kaffe kano eno akatulambika obulungi engeri ba eno gyefulumamu. الباء أبصارهم إبليس أبسلوا بعضكم بناء بكم باركنا بيض بورا